How can it be that when we have COVID, the claim to fame of our political leaders is that they become multimillionaires and we don't have vaccines? How can it be? How can it be that we have hostels and all equipment is imported from other civilizations? How can it be? How can it be that we have schools in which we have no faith? How can it be that even our airlines fly aeroplanes that are made by other civilizations and we cannot even run them? How can it be they run with the metrical, with the shilling, with the naira, with the cedi, with all dollars, and those currencies mean nothing? The only currency that we accept as hard currency is the American dollar. How can it be? Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ekya munnamateeka Anthony Wameli. Eyafudde ekirwadde kya kansa ku myaka 45 gyokka United States of America. Yabikiddwa olunaku lwajjo o principal w'ekibiina kya National Unity Platform. Ndabye almost buli muntu asindise obubaka naddala okuva mu kibiina kye National Unity Platform. Fraternity gy'abadde akolera oba gy'abadde alimu ey'abannamateeka. Ndabyeko ne president ow'ekibiina ekigatta bannamateeka nga naye asindise obubaka obukubagiza bassebo ne bannyabo. Ndabyeko n'ebibiina by'ebufuzi ebyenjawulo, Forum for Democratic Change, ndabyeko Alliance for National Transformation, ndabyeko omusajja gwe bayita General Henry Tumukunde. Bana General Henry Tumukunde oba yaddawa nange gundi yabivaako. Ndabyeko nga naye amuwaana n'agamba ono yampolerezanga mu biseera we nalina emisango nga gyetaaga kye bayita obukakamo, nga gyetaaga kye bayita courage, nga gyetaaga kye bayita research, n'okubeera nga toli muntu wa bulijjo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kandabe ku bubaka bwa gundi wano, kandabe oba mbukapchalinze, kandabe oba mbukapchalinze, ndabe nteekateeka z'okuziika wano bagambe bagenda kuzirangirira. Owundo yayogedde ye president w'ekibiina ekigatta bannamateeka. Ono yafiiridde ku myaka bassebo ne bannyabo 45. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Human rights advocate oba munnamateeka alwanirira eddembe ery'obuntu. Anthony Wameli Yeboth. Erinnya liddala Yebowa, ndooza Yebowa. Ono abadde ne law firm Wameli and Company Advocates. Yagitandika mwaka gwa 2008 ali ku likodi nti bakita tunaki kugamba akuziza bannamateeka abasoba mu 3 era abadde muweereza wa Mukama mu church gye bayita Ebenezer Faith Ministries in Kanyanya. Till we meet again, God
God. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. God be with you till we meet again. Ke kayimba basebo ne banyabo kowulira ketukozesa mu digido wakati mu kujjukira n'okutuusa okusasira kwaffe eri naddala ab'eŋŋanda omukyala abaana mikwano gye n'eggwanga okutwaliza awamu n'ekibiina kye bayita National Unity Platform okuviirwako munnamateeka gwe bayita Anthony Wameri yabadde akulira kye bayita Legal Department oba Legal Team y'abannaffe aba National Unity Platform kugambye yabikiddwa olunaku lwajjo nga Kyagulanyi Ssentamu agamba nti kyakusaalirwa nnyo okulaba nti tutegedde okufa kwa muganda waffe our dear brother and head of our legal team Comrade Wameri Anthony from United States of America where he has been admitted for treatment. Nagamba details will be provided in due course. May his soul rest in eternal peace. Kyagulanyi Ssentamu ono yatwalibwa munda mu ggwanga ly'abayita United States of America mu ddwaliro bayita St. Anthony Medical Center. Rather yasooka n'aleetebwa ku St. Anthony Medical Center mu Kasangati omwaka gwa 2021 ng'afunye kye bayita stomach complication nga takyagira asesema akola biki ng'olubuto oluganye era okusinziira ku mukyala we gwe bayita Olivia Wameri yagamba nti bagenda okumuddusa mu ddwaliro. The lawyer could not speak, could not talk, could not eat. Nga takyalina kyasobola kukola, tasobola kutambula, nga tasobola kwogera. Wayitawo akabanga katono nnyo basebo ne bannyabo nga bamaze okumufuna ky'oyinza okuyita nga first aid okuba okumukanikamuko katono. A few weeks later Anthony Wameri yabuusibwa omwezi gwali gwa June n'atwalibwa munda mu ggwanga ly'abayita United States of America mu kinu kye bayita Boston kye bayita Boston Medical Center mu kitundu Massachusetts in United States of America where he has been battling with stage 4 cancer. Basebo ne bannyabo kitalo nnyo kitalo ddala. God be with you till we meet again. Keep love's banner floating o'er you. Agenza okufa nga yakamala n'okuwangula engule ndowooza omwaka oguli oguwedde ey'okubeera lawyer asinze okulwanirira eddembe ly'abannansi ly'abannayuganda. Kitegeeza omuntu abadde omulwanirizi w'eggwanga bw'atyo kitalo nnyo kitalo ddala. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa. Nasemba okumulaba ku zilive ze simanyi oba nafunyeyo ko live ng'abuulira njiri eyaddala nno basebo ne bannyabo ng'agenda ku Facebook gundi ne media gundi ze zonna n'abuulira enjiri kitalo nnyo nno kitalo ddala. Kwaniriza program yaffe The End Times. Ebiseera ebisembayo eddoboozi ndi omusumba wa Mary Anthony okuva mu Ebenezer Faith Worship Center, Ebenezer Faith Ministries, Kanyanya, Gayaza Road, Kampala, mu kibuga wakati. Kwebaliza Katonda gw'omunyiikivu. Bwebwo buweereza bwe nkugambye naye abwogedde musumba abadde akola gundi nga baziyita babita ebiseera ebisembayo. Kwaniriza mu program yaffe The End Times. The End Times bwe buweereza bwabwe kwegamba message ye yonna ng'ebadde ku End Times ebiseera eby'oluvannyuma ebiseera ebisembayo. Erinnya n'eddoboozi ndi omusumba wa Mary Anthony okuva mu Ebenezer Faith Worship Center. Ebenezer wane Kasangati. Ebenezer Faith Ministries, Kanyanya, Gayaza Road. Kanyanya, Gayaza Road. Kampala, mu
kibuga wakati kwebaliza katonda gwe munyiikivu okubeera ku puroguramu eno obudde obugenda bututenguwamu oluusi ne tutandika mangu oluusi ne tutandika leeti naye ekikulu kiri nti osobola okubaako nekyofunako mu linnya erya mukama waffe yesu kristo tujja kukwasaganyanga mpolampola okutuusa nga tusitabilizinze naye nkwebaliza katonda wenna gwe omunyiikivu atatadde atakooye atatedde waliggwa atasiza ampuliriza bwe bumu ku bubaka bwe kyoyinza okuyita samonize ezasembayo zaaliwo ennaku z'omwezi samoni yasembayo yaliwo ennaku z'omwezi nga 8 Septemba omwaka gwa 2022 era wakuba mulimuko akayimba akakola gundi twalifunye samoniye nolaba ebigambo bye yasembyayo ye ng'omuntu mu njiri ye gye yagambanga ebiseera eby'oluvannyuma nedda ssebo oba nedda nnyabo ebyo tebigenda kukola yesu wadde omulundi ogwokubiri adda kutwala kanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro adda kutwala abo abeeteeseteese ate wadde omulundi ogwo ogwokubiri teri gwakusatu bayibuli tesuubizayo gwakusatu bwadda adda lumu nga lwandasi bwamala agendere ddala awo tribulation oba okubonaabona kulyoke kuyingirewo ebyo byonna byowulira ebya 666 ebyo byonna bijja kubeerawo nga yesu amaze okutwala ababe bijja kubeerawo nga yesu amaze okutwala ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro bijja kubeerawo nga wamaze okubeerawo ekisa ekisitula abantu